Okay, nkuwaniriza ne nkobaza okuba nga otwegasseko gyesinzira okubeera nga otulaba abali ku Lugonvizi Show, abali ku YouTube, abali ku Facebook, abali ku TikTok. Mwena mbalamusako. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu. Olunaku lwe tugenda kuwayamu okusinzira ku baganda bange ab'enjawulo ebimu ku bibuuzo bye bambuuza. Waliwo muganda wange omu ali mu ggwanga lya Somalia. Aludde nga nsaba nga ngamba njagala kukubirako tuwayemu naye nze muntu atali nnyo wa WhatsApp calls paka lwe namugambye nti ndekerako audio. Nandekerako audio ya dakiika 5 nga mbuuza nyina akasente kange ku real estate, money lending, oba essomero oba okuzza ssente ezo ku fixed account nyinza kukola ntya. Nange simanyi kye namugambye. Naye ekisookera ddala ali bweru wa ggwanga. Kuno kwe kwabadde okuddamu kwange gyali. Audio yabadde ya ddakiika 10 nga tunnyonnyola ku nsonga eyo. Nakiwadde akadde. Abantu bangi abeebuuza ekibuuzo. Mwami Lugonvu, nsobola kukola mulimo ki? Nyina ssente zange bwe ziti. Mulimo ki gwe nsobola okussaamu ssente? Mulimo ki gwe nsobola okukola? Njagala kusooka kuddamu ekibuuzo ekyo. Amazima amatuufu gali nti ku nsi kuno tewali muntu amanyi mulimu gw'olina kukola. Olw'ensonga buli mulimu gw'olaba mu nsi muno ogukolebwa gufuna, ate buli mulimu gw'olaba mu nsi muno ogukolebwa gusala. Omulimu ogufuna ennyo gusala nnyo era gwetaaga ne ssente nnyingi ogukola ki? Ogwinvestingamu. Tewali business gy'ogenda kutandika era mbalaba nnyo. Njagala business gye nsobola okukola nga ssente zange tezijja kufiiramu. Njagala business mwenteeka akakadde kamu, mwenteeka obukadde 2 ng'olunaku nsobola okufunangamu emitwalo 2. Eyo business teriiyo. Eyo business teriiyo. Tewali business amazima amatuufu gy'ogenda kukola January to December, Monday to Sunday, 20, 23, 24, 25 ng'oli agambye nti eno business bw'oginvestingamu tewali loss. Loss kitundu ku lugendo lwa business. Kati ekisookera ddala ekyanjagala business gye nsobola okukola nga ssente zange tezijja kufiiramu, eyo tekola ki? Eyo teriiyo. Business gye nsobola okukola ng'olunaku nsobola okufuna ssente bweziti, ebyo ebigambo bikyamu. Ffe tukola bukozi. Era omuntu yenna atandika business nga kyatunulidde ge magoba gagenda okujjamu kifuuka eky'obulabe gyali, atandika okubeera tortured, atandika okubeera traumatized olw'ensonga nti gy'asuubira okufuna ng'emitwalo 3 alaba 10 mmeka? 2. N'olwekyo emu ku business ze yayogeddeko yabadde ya money lending. N'aŋŋamba yakwata obukadde 20 n'abuwa omuntu we ali Somalia, n'abuwa omuntu we bayingire business ya money lending. Naye buli kaseera amugamba abantu tebakola ki? Tebasasula. Mu business zonna, business y'aba money lender ye business ekolebwa omuntu atalina kusaala swala 5. Business y'aba money lender ye business ekolebwa omuntu atalina kuwaayo 1/10 wadde ekiweebwayo mu church. Business y'aba money lender ye business ekolebwa abantu nga ne mu famire yo ebitundu 80 ku buli 100 tebikubuuza tobibuuza. Business ya kimafia. Ate nno side zombi, side ewola ne gye bakola ki? Ne gye bawola. Ne bana abantu be bawola ssente si basasuzi. Omutima ogusasula wano mu Uganda bw'ogamba nti kandeko omuntu gwe mpoze ssente zange yerowooza nsasule, abo abantu tebakola ki? Era bw'okeera ku makya n'okwata obukadde bwo 10 mbw'obutadde mu business ya money lending nga toyinawo creditor, babayita aba creditor ababanja, omukambwe anywa ne ku njaga ajja nga zivuddeko nga toguze ku motoka gunene oguliko abasajja abalina n'ebino ebyuma bye bazizika mu mamotoka. Eyo business gireke. Business ya kimafia. Kubanga ne be babanja tebaagala kusasula. Ne be babanja si basasuzi. Mu Uganda oba ensi yonna simanyi, omwoyo omusasuzi abantu tebagukola ki? Tebagulina. Amala kulaba nti alina kyagenda okufiirwa n'avaayo alyoka akole ki?
asasule. Kati gwe njagala kubuuza omupaatiri omulokole akulembeza mukama waffe yeebazibwe, eyo bizinesi ogisobola eviira abantu mu maaso? Waliyo bamanerenda ababbi, era nze mbagamba abasinga nze oli kasita abamanerenda nga nzira wano mutiira ddala. Naye ekibuuzo wakati nga waliyo bamanerenda ababi, era waliyo n'abeewozi abaki ababi, nga nabo si balungi, nga naye bamuwa ssente n'adduka, nga naye bamuwa ssente n'abula, nga naye bamuwa ssente n'atasasula. Abo nabo bakola ki? Gye bali. So abantu bangi be babalira bizinesi za money lending, ndowooza bizinesi y'abantu abaagala okusowola. N'atuulaawo n'agamba ku lw'omukaaga ngenda kuyisaamu piki yange oba emmotoka yange ngende nga manja. Muganda wange, bw'oba toli mwetegefu kunywa ku njaga, kukanula ku liiso, kuboggola, nga gweoyogera mu mbeera eno y'abannange mugyebaleko, akasente kange mbadde nkanonye, munnange tetukyatunda naffe ssente tuzira. Naye nga yasayininga ku ndagaano nti buli nga 12 ngenda kusasulanga emitwalo nca 7. Era kwe kuva enjogera eya gwowola akola ki? Gwowola otudde omubanja oyimiridde. So eyo bizinesi nzibu. Ekirala okusomozebwa kwe yabadde ayina, ebintu bino tubyogera ninga ddamu omuntu omu, naye nkimanyi nti nziramu abantu abali mu 100. Eyo ndaba yange y'abintu. Era mbadde nsaba ensonga eno ereme kubeera discussingibwako beekubaganyizibwako birowoozo. Buli lw'oyagala ogikubaganyako ebirowoozo, kulembeza ekintu kiri nti eyo ndaba ya lugonfu. Nze bwentyo bwembi laba. Tekitegeeza nti bwembiraba naye bw'olina okubiraba. Nze nkuwadde version eyange, era nkimanyi nti waliyo ababiraba nga nze. Okusomozebwa kungi nnyo. Okutandika bizinesi nga toli mu ggwanga nebeera successful. Era abantu bangi be babalidde bizinesi, kakati oli eyo sente tozituuza ku akawunti, zireete eno zigira zikola, eno waliyo bizinesi nyingi, tujja kutandikirawo edduuka ly'ebizigo, zireete tutandikewo ekibanda ky'amanda, zireete tutandikewo edduuka lya spare wa pikipiki, kakati zireete eno tukugulire pikipiki zigira zikola okutuuza sente, buli lunaku ojja kufunangayo siringi omutwalo gumu, bw'ogattagattaawo sente zo piki. Ebigambo bwe mubiwulira nnyo. Naye njagala kugamba abamu ku bantu abatandisewo bizinesi nga tebali mu Uganda be basobola okubuulira bye bayiseemu. Abantu bangi abababalira bizinesi bazibabalira kubanga baba banoonya mirimu. Ogwo agulabanga bw'ogitandikira gw'ogenda ogikwasa agikole ki? Omuntu akubalira okugula piki avuge, omuntu akubalira okugula tukutuku ogiteeke ekkatale, omuntu akubalira okugula kasahaala oba ennyongeza akimanyi yagenda okanyoola. Essanyu olikomako ng'ogiraba nti yiye epaakinze piki yange bajaji boxer mpya. Essanyu olikomawo ng'ogiraba epaakinze tukutuku oba ennyongeza n'ogamba nnyina emmotoka. Naye kakasa nti bw'onaaba oyambiddwa nnyo, sente entuufu z'onaakomako okufuna zijja kuba za myezi 2, otandika okulaba ebizibu n'amasimu obutagakwata. Kubanga abantu bano balina endowooza nti after all temuliiwo, ogenda kunkola ki? Abantu bangi abatandisewo bizinesi n'amaliriza nga bizinesi agitaddemu ssente, naye nga buli mwezi oguggwako ate yakyasasula renti. Gye muli eyo nga watandikawo bizinesi naye nga n'eza renti bakyazikusaba, ng'ate etambudde ebbanga. Bangi batandikawo bizinesi naye nga yasasula n'abakozi, bizinesi tesasula baki? Bakozi. Batandikawo bizinesi naye nga n'omusolo ate ssente ziva bweru. Kitegeeza nti bano abantu babateerawo mirimu okukola, naye tolina kyokola ki? Kyojjamu. Ogenda okudda nga bizinesi gye watandikawo ey'obukadde 10 okudda waggulu, musigaddemu obukadde 3, obukadde 4, obukadde 5. Era abantu bangi abava ebweru ne bajja wano okulambula bizinesi zaabwe, emirundi mingi bamaliriza baziggadde. Waliwo ajja otugamba nti nze yange nagisanga etambula bulungi, weebaze Mukama. Naye era kimanye nti waliyo n'abo abakaaba abagamba nti nze kye bankola siri kikola ki? Siri kiddira. Era n'abantu bangi ababeera balina bizinesi wano ne babaako be bazirekera ne bagenda bakuba ekyeyo. Ebitundu 85 ku buli 100 bizinesi ze muleke Uganda nga mugenza okukuba ekyeyo, we muzirese we zikoma. Ebimu ku bigambo bye muddamu okuwulira bibeera bigamba we wavaawo ebintu byakyuka.
gwe tolaba mawulire ebyenfuna Uganda byatabuka olaba ne bw'obeera Kampala nga bizinesi eri mbalala ekukaabya ne bw'obeera Kampala nga bizinesi eri ggulu weetaaga bizinesi gy'otuula mu cart list n'otunuulira baklayant bwe bajja n'owulira bintu ki bye basaba n'owulira olulimi lwe bakozesa n'owulira ebigambo byabwe n'otambulako ku bizinesi z'abalala ezeetoolodde zo zikola zitya. That's when lwogenda okuvayo ne ideas ezitambuza bizinesi zo. Bano abantu bemukwata bizinesi ne muzibakolera tebalina any pain kubanga ssente ezikola bizinesi ezo tezaabaluma. Tezibaluma. Kyova olaba nkugamba nnyo nti bw'obanga okyali bweru sigamba nti tokikola naye weegendereze nnyo okutandika bizinesi nti ogitandikidde maamawo ogitandikidde baabawo simanya taatawo omuto simanya bakusaba ssente mbu sizoni ya mmwanyi basuubule mmwanyi muganda wange bajja nakugamba ng'ababbi bwe bazza ekiro ne bazibba kaakati leeta ssente tugule ente tulunde gano ge mazima agakaawa. Nja bagamba ekintu kimu ebigambo bizinesi kijje nsobola okukola mu bijje mu kamwa. Osobola waakiri okubuuza nti gw'olowooza ku bizinesi eno n'eno nga gwe kennyini oyina idea. Ffenna tetukola bizinesi ze batubalidde kubanga nakigambye nti buli bizinesi gy'olaba efuna ate buli bizinesi gy'olaba esala. Bizinesi gye baakuzigira egenda kukusala omulundi ogwo ogyevume ogambe nti omusajja yaginzigirira yakola ki yanzita. Naye bizinesi gwe gye weetegekedde n'ogyetunuulira n'ogamba njagala ne downfalls ne challenges z'ogenda okusanga mu lugendo lwa bizinesi eyo ogenda ziraba ng'ekitundu ku yo olw'ensonga nti ogyagala ligenda kufuuka essomo. Wano kyakozewo ekiti kyavudde ku ki okitegeera naye mubiri buli lwosi gy'ogenda okufuna ogenda kuba weevuma neevuma era olitagambanga mbu simanya mukola bizinesi ne zifa kaakati bw'otukwata ssente n'ozissa wano togenda. Tewali bizinesi etalimu loss, tewali bizinesi etalimu ssente kufa. Naye kyekiri kigambye nti bw'oba wagitandika ogyagala yeefaanaanyirizaako omwana gw'ozadde agenda kufukira agenda kuboogera agenda kwonoonera agenda kukola buli kakyamu ogenda kuba oyambadde essaati yo njeru agikwateko agiddugaze agiboogere naye olw'okuba omwana oyo omwagala eryo ligenda kubeera ssanyu kubanga kitundu ku kukula kwayo. Ne bizinesi gye watandika ng'oyagala byonna ebigenda okujja nga bikusoomooza ogenda bitunulira ogambe nti kitundu ku bizinesi yange. Bizinesi gye watandika ng'oyagala nga tonnafa ku magoba g'ogikolamu sustainability yaayo kyekisookera ddala. Obuwanguzi obusooka mu bizinesi kwe kusustaininga bizinesi yo for a year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. Nga weeri etambula oyinza okuba nga tofuna magoba mangi ago naye ng'oli mu gizimba. Tulabyeko abasajja abazimbye bizinesi for over 10 years. Omusajja n'investinga samwe naga nti wano ssente zange nzitaddemu naye ssente zino okuvaayo kigenda kutwala ebbanga. Kitegeeza tatunuulidde magoba. Bizinesi agikola ki? Agyagala nga yo. Bizinesi olina okugitreatinga nga omwana, olina okugiyisa nga omwana. Eyina byegenda okukusaba by'otamanyi enaabizza ddi. Eyina byegenda okukusaba by'otamanyi binaavaayo ddi. Naye ng'ekikulu mu byonna tunuulira bizinesi gy'oyagala. Bw'omala okumanya bizinesi gy'oyagala tunuulira obusobozi bwo. Naye muve ku byanzigirira bizinesi ki gye nsobola okukola egenda okumpa amagoba. Gwe toyina mboozi, gw'onoonya ssente. Yes, fena twagala ssente. Naye omuntu yenna atandikiramu njagala bizinesi gye nsobola okukola nempa amagoba nga tetta ssente. Tewali bizinesi etatta ssente. Tandikawo ogwo omulimu gw'owulira gw'oyagala ku mutima gwo. Byonna ebizibu ebigenda okukusanga ebigenda okukulumba bigenda kukuyamba kuzimba. N'abo boolaba banyweredde mu bizinesi zaabwe ezo waaliwo emyaka egyagamba nti guno omwaka olaba gwandeka waggulu.
naye singa baali bamubalira mbalire singa yali mutiitiizi ekintu kye yandikoze kyandibadde ki yandibadde atunda kyuma ku kyuma yandibadde agitunda goodwill n'olwekyo maliriza mbagamba bw'obanga toli mu ggwanga kintu bantu kutandikirawo bizinesi bagikuddukanyize ebitundu 85 ku buli 100 tebabadde successful mu kyo kubanga abatubalira bizinesi ezo babala mirimu. They do not mind about wajjojja ssente ezo. Bizinesi ne bwegwa ssente sizize weegendereze ng'otandika bizinesi w'otali. Ekirala bizinesi buli gy'oyagala okukola tunuulira eyo gy'oyagadde so si gye bakubalidde. Tubadde n'emirembe gya vanira, tubadde n'emirembe gya moringa, tubadde n'emirembe gy'obusaanyi, twalina emirembe gya rose flower, tubadde n'emirembe gya ebinzaali, tubadde n'omulembe ogw'obumyu, rosemary, tubadde n'emirembe gy'ebigaji, tubadde webale nnyo, twalina emirembe gy'obugubi. Emirembe egyo gyonna gijja ne gigenda. Naye gwe buli lw'onaabuubuuka bambalidde kati kino kifuna bwe nteeka ssente wano no. Muganda wange kola bizinesi gy'oyagala mu mutima gwo ojja gifuniramu ssente kubanga si buli mugagga nti amaze kukola bizinesi eyo gye bagambye ekola. Ntegeerekese nga tunatunuulira magoba ku bizinesi yonna gy'otandika kukola tunuulira obuwangazi bwayo. Bw'oba osobodde okuwangaza aka restaurant kaako ebbanga, ng'osobodde okuwangaza akaduuka ako, ng'osobodde okuwangaza akagalaji kaako, ng'osobodde okuwangaza akafaamu kaako ak'enkoko ak'embuzi ak'ebirime ak'ente, weebaze Mukama ekyo achievement. Kati ekirowoozo ekiddako nti kawangaza nkawangaza naye kye kinnemesezza okukajjamu akasente. Mukama bakuume.